Abasawo bakiyita ekitaliimu ssuubi naye kitaweenagana okubakkiriza. Ekyaddako kyaleka ekyalo kyonna nga tekirina kye kyogera. Lwali Lwakubiri mu kyeya, Musa n'atumira mutabani we Dawudi ow'emyaka 6 ng'atandise awo obutategeera erinnya lye. Wiiki 3 emabega Dawudi yali agoba embuzi ng'ayita mu kibangirizi ekirimu enfuufu emmyufu emabega w'amaka gaabwe e Buwenge. Akabuga akatono ak'obusuubuzi akatudde wakati w'ennimiro z'omuwemba n'ennyanja Nalubaale eyali ebunye langi eya bbululu owa ffeeza. Yaseka nnyo, yalya buli kimu ku ssowaani ye era maama we Grace yamuboggolera olw'okulinnya emiyembe egy'ebibala ebitannaba kwengera. Awo omusujja gwattuka mu kusooka era mu kasirise ng'engeri obuzibu bulijjo gye bujja mu kiro. Mu wiiki ey'okubiri bwe yatuukira ng'omusujja gutabuse, ebbugumu lya Dawudi lyalinnya okutuuka ku ddaala ekipima ebbugumu mu ddwaliro lino likyali tekisobola kupima. Amaaso ge dda gaali gaaka era nga galina emivuyo, wabula kati gaali masirifu. Omubiri gwe omutono gwakonziba emirundi 2 mu kawungeezi kamu. Grace maama we yamukwata ng'amuyimbira mu lusoga okutuusa eddoboozi lye bwe lyakoowa. Dawudi yali awo naye nga taliiwo, ng'ettaala ng'ennimi z'omuliro ezikyuse okutuukira ddala wansi. Wali okyayinza okulaba okumasamasa naye nga kutono. Eddwaliro lya disitulikiti ejjinja lyali likoze kye lyasobola okukeberebwa omusujja era ne guzuulibwa n'oluvannyuma ne gujjanjabibwa. Obulwadde obwokubiri bwateeberezebwa. Eccupa z'amazzi zaakyusibwanga emirundi 2 buli lunaku. Omusawo omuto Dr. Nakato yayogera ne Musa mu ddoboozi ery'omwanguka ku mabbali g'eddirisa. Yamugamba ebigambo buli muzadde ebyatya n'obwegendereza. Engeri gy'okwatamu ekintu ekitali kinywevu era ekyakabi mu kiseera kye kimu. Yamugamba nti tetulaba nkyukakyuka, wayinza okubaawo okwenyigira mu by'obusimu by'omubiri. Olina okwetegekera kyonna. Musa yafuluma eddwaliro eryo n'ayita ku babodaboda n'abakazi abatunda kasooli omwokye, n'atuula ku ddaala lya semiiti n'atunula butunuzi mu kkubo okutuusa ekitangaala lwe kyakyuka langi. Teyakaaba wabula yatya nnyo n'atasobola kukaaba. E Buwenge eddagala bwe ligaana okuwonya, abakadde batandika okwogera mu lulimi olulala olukoleddwa mu kujjukira n'emirandira n'amannya g'ebintu ebitaliiko nkyusa ya Lungereza. Yali jjajja wa Musa Nakafu eyajja mu ddwaliro ku lunaku olwokuna n'akaveera akaddugavu ak'omuddo n'obubaka bwe yagamba nti tebuyinza kulinda. Yalina emyaka 84 era ng'atambula n'omuggo ogwasalibwa ku muti gw'omuvule. Yagaana okutuula ng'atuusa amawulire ge. Olina okumutwala e Nalubaale bwe yagamba ng'akozesa erinnya ly'Abaganda ery'edda erya Lake Victoria, ng'obudde obuddako tebunnakya. Musa yawulira ekintu ekisumuluddwa mu kifuba olw'ekigambo Nalubaale. Si nzikiriza ya bulimba, ekintu ekikadde okusinga ekyo. Abakadde b'ekyalo kye baali balowooza nti ennyanja Nalubaale maka g'emyoyo, amawuggwe amanene ag'ensi. Yalina amaanyi agaaliwo ng'amalwaliro tegannabaawo, ng'ensalo tezinnabaawo, nga tebannaba mmanya maapu ge zaali zigawadde. Si maanyi ge wasaba wabula amaanyi ge wawangayo. Nakafu yannyonnyola omukolo guno mu ngeri ennyangu. Twala omwana, genda ku mabbali g'amazzi ng'enjuba tennavaayo, n'azza omubiri gwe okuva ku bigere okutuuka ku mutwe n'amazzi g'ennyanja ng'okozesa omukono gwo ogwa kkono, omukono ogusinga okumpi n'omutima. Yogera amannya g'omwana mu bujjuvu emirundi 3 mu mazzi. Olwo mulinde. Ennyanja tesuubiza, Nakafu bwe yagamba, emala kufuna era oluusi eddiza. Musa teyagamba muntu yenna mu ddwaliro, yassa omukono ku ffoomu
yazinga omwana we Dawudi mu bulangiti era n'avuga emmotoka yaabwe essaawa 2 mu kizikiza. Ennyanja Nalubaale ku ssaawa 11 ez'okumakya tefaanana mazzi, eringa eggulu eryokubiri, enzikiza era nga ddene nnyo era nga lissa. Abavubi baayita essaawa ng'obudde tebunnakya, ekiseera wakati w'ekiro n'emisana, wakati w'ensi eno n'eyo eri wansi. Musa yatuuka ku kitundu eky'olubalama lw'ennyanja okumpi n'ensibuko y'omugga Kiyira omukadde Ejjinja, ekifo ennyanja weefulumya omukka omugga. Empewo yali ewunya ebbumba eribisi n'omuddo ogw'ekiddo n'ebirala bye yali tasobola kwogera mannya, ekintu ekiramu. Yasooka n'aggyamu engatto za Dawudi. Omulenzi yali amanyi okuzegyamu naye yali tasobola. Amaaso ge gaali tegalaba bulungi, okussa kwe nga si kuwanvu, ekifuba kye ekitono nga kisituka era nga kigwa ng'akabonero ak'ekibuuzo. Musa yamugamba nti, ndi wano, taata ali wano, era okussa kw'omulenzi kwakakkana. Amazzi gaali gabuguma okusinga Musa bwe yali asuubira. Ekyo kyamwewuunyisa, yali alowooza ku ky'okunnyogoga, wabula ennyanja yasisinkana emikono gye ng'ekintu ekyali kirindiridde. Yakwata amazzi mu ngalo ze eza kkono, yatandikira ku bigere bya Dawudi. Musa teyali musajja akkiriza mu kintu kyonna kyeyali tasobola kunnyonnyola, naye ng'ayimiridde awo mu kizikiza ekyo nga mutabani we amukutte mu ngalo n'amazzi mu ngalo, yali yeetaaga okukkiriza, yali yeetaaga okugezaako. Musa yagenda waggulu mpola, mu nkizi, amaviivi, olubuto. Yayogera erinnya lya Dawudi mu bujjuvu ku mazzi. Waiswa Dawudi Kigundu. Dawudi waiswa Kigundu. Waiswa Dawudi Kigundu. Omulundi ogwasooka ennyanja yakkiriza. Waiswa Dawudi Kigundu. Gasirika. Waiswa Dawudi Kigundu. Ekizikiza kyatandika okukendeera ku bbanga. Omulundi ogwokusatu Musa ne yeewulira ng'akozesa eddoboozi lye yali tamanyi, eddoboozi eryali litambudde waggulu okuva ewalala wansi w'ebigambo bye, wansi w'obuyigirize bwe, wansi w'okutya kwe. Yakwata mutabani we mu mazzi agatali mawanvu okumala eddakiika 7. Oluvannyuma yatuula ku lubalama n'azinga Dawudi mu blanketi era n'alinda. Enjuba yali tennaba kugolola bbanga, Dawudi n'akyusa omutwe n'agamba mu ddoboozi eritangaavu era nga ttono nti, taata, ennyonta ennuma. Musa akaseera ako akyogera mu ngeri ya njawulo buli lwagabana ku mboozi eno. Oluusi agamba nti yakaaba, oluusi agamba nti yaseka. Lumu n'amawulire okuva e Kampala bwe yamukwata ku ssimu yasirika okumala okumpi eddakiika 1, n'oluvannyuma n'agamba mu ngeri ennyangu nti kyalinga ettaala eyaka. Bwe baakomawo mu ddwaliro oluvannyuma lw'essaawa 6, Musa ng'ayimiridde okugulira Dawudi soda okuva ku mudaala ogwali ku mabbali ag'ekkubo. Omulenzi yamunywa mu mimiro 3 emiwanvu, era ebbugumu ly'omulenzi lyali lizze mu mbeera eya bulijjo. Amaaso ge gaali matangaavu, yali abuuza ne ku mbuzi nga bwe ziri ewaka. Dr. Nakato eyakebera Dawudi oluvannyuma olw'ennaku 2 yeegendereza mu lulimi lwe ng'ayogera. Okuwona kwe kubadde kwa kitalo, omutindo gw'okutereera gusukkulumye ku bwe twali tusuubira okusinziira mu ngeri gye yalimu. Teyakozesa kigambo ky'amagero era teyakozesa kigambo kya butanwa. Yagamba Musa mu kyama nti siyinza kunnyonnyola kyabaddewo. Ekyo tekitegeeza nti sijja kugezaako kukiyigirako. Abanoonyereza ku yunivasite y'e Makerere oluvannyuma baabuuza amaka gano, baawa endowooza eziwerako. Osanga amazzi g'ennyanja agabuguma gayinza okuba nga gayamba okutambulako omusaayi nga gayita mu bujjanjabi obw'amazzi. Enkyukakyuka mu nneewulira za taata eyinza okuba nga yaleetawo embeera y'obusimu okukakkanya omwana.
Eddagala lya jjajja erya Herbal Compress eryasigibwa nga tannagenda ku nnyanja liyinza okuba nga lyalimu eddagala eriziyiza okuzimba eritaliko biwandiiko. Bakkiriza nti tewali n'emu ku ndowooza zino etegeeza mu bujjuvu ebiseera eby'okudda engulu. Ekyalo kyalina ennyinyonnyola yaakyo. Bagamba nti ennyanja ewulidde eddoboozi lya taata. Oyo Nalubaale yajjukira erinnya lya Dawudi. Dawudi Waiswa Kiggundu kati alina emyaka 11. Buli mwaka ku lunaku lw'okujjukira ku makya ago nga tegannaba kukya, kitaawe amuzzaayo ku nnyanja. Tebakola mukolo gwonna, teboogera bigambo byonna, wabula bayimirira ku mabbali g'amazzi ng'enjuba evaayo ne balaba ennyanja ng'essa. Musa agamba nti kino si nzikiriza ya bulimba, kwe kwebaza okuweebwa ekifaananyi. Dawudi kati yasinga mu kiraasi ye mu kibiina ekyokutaano era aloota kufuuka musawo. Agamba nti ekiro ekyo takijjukira bulungi, yali mulwadde nnyo nga tasobola kukwata kijjukizo ekyo. Naye agamba nti awulira ekintu ku mabbali g'amazzi ky'atasobola kunnyonnyola, okuwulira ng'amanyiddwa ekintu ekinene era ekigumiikiriza era ekikadde. Ennyanja tentunuulira, naye mmanyi nti ndi awo. Simanyi ngeri gye mmanyi kino, nze mmanyi bumanyi. Grace nnyina tabuusabuusa byaliwo. Omukyala akola nnyo era alina bizinesi ntono, atunda mu dduuka. Naye agamba nti ku makya Musa lwe yasitula okugenda ku nnyanja yasaba mu ngeri gye yali tasabangako. Nga tasaba, nga tateesa, wabula ng'ayogera erinnya lya mutabani we mu nzikiriza emirundi n'emirundi, ng'alinga akuuma akabonero nga kalamu. Osanga ennyanja nayo yampulira bw'agamba, oba oliawo yatuulira ffenna omulundi gumu. Nakafu jjajja yafa mu kyeya ekyaddako, teyawangaala kulaba Dawudi ng'atandika okusoma. Naye Musa agamba nti mu nnaku ze ezassembayo oluusi yatunuuliranga Dawudi emitala w'ekibangirizi. Omulenzi ono kati ng'addamu okugoba embuzi, ng'addamu okulinnya emiti, ng'alya buli kimu ekiri ku ssowaani ye. Era yanyeenya omutwe mpola. Okunyeenya omutwe ogw'omuntu ng'okkiriza kwe kukasa. Emboozi eno tekusaba butagenda mu ddwaliro okufuna bujjanjabi, ekusaba okutegeera eddwaliro lye litasobola kukola bulijjo. Mu Luganda waliwo olugero olugamba nti omuntu omulungi abeera n'obulamu obulungi, omuntu ow'omwoyo omulungi awangaala nnyo. Kino abakadde tebakitegeeza nga bitontome, baali bakitegeeza ng'eddagala. Musa teyagenda ku nnyanja kubanga yalekeraawo okukkiriza mu ssaayansi. Yagenda kubanga omukwano bwe guba gukubiddwa mu nsonda gujja kugezaako ekintu kyonna, era oluusi ekintu kyonna kiba kituufu ddala. Kati Dawudi ali bulungi, yakula n'afuuka omulenzi amanyi dda, nga tasobola kukitegeeza mu bujjuvu nti yalwanirirwa, nti waliwo eyamusitula okutuuka ku mabbali g'ekintu ekinene ennyo, n'ayogera erinnya lye mu kyo na buli kye baalina. Okumanya okwo, okumanya okulwanirira kuyinza okuba eddagala erisinga amaanyi mu byonna. Kino bwe kiba nga kyakutambuza kigabane n'omuntu eyeetaaga okukkiriza mu bitasoboka leero.